Defense akubiddwa amasaga mu Betense ekigere Yembogo Paul omutuuze w'ekireka Kamulisi era nga yeewobye okwerinda ku kyalo. Kitegerekese nti omusirikale ategerekeseeko eri Obotoyi abadde agenda kukuuma amaka g'omukulu mu poliisi naye ng'asula mu kitundu kye kimu era nga bino byabaddewo ku ssaawa 3 ez'ekiro ng'okusinza ku batuuze omusirikale ono yagenze akola effujjo mu kkubo nga bw'awera okutuusa obulabe ku muntu yenna gw'asanga. Olwatuuse ku luguudo lwa Global Paints olugatta Jinja Road ku Kamuli Road yakookinze emmundu ng'eno gye yasanze defense w'ekyalo Kamulisi nga ggalira ente ze n'amukuba amasisi mu kigere. Ssaawa zabadde nga 4 ngagenze kulaba nga omuntu olambula ebintu byawakayo within the compound. Musajja atategerekese gye yavudde namubuuza okola kyebweru. Olwamukubye essasi namubuuza nti nkukubyewa namugamba nti nkwongere. Namuyingi Joan muwala wa Mbogo agamba omusirikale olwamaze okuba kitaawe yalajanye nga bwe bagezezaako okumudduukirira nabo n'abasongamu emmundu ne badduka. Bwe yamaze omukuba essasi namugamba situka odduka ogendeko yenziruka ki already onkubye omenye sisobola kola ki kusituka ate n'ayagala otusongamu emmundu Mukama n'ayamba poliisi ekireka we yagidde. Tutuuseeko mu kifo kino ku makya era ababaddewo ne babaako bye batunyonnyola nga n'abamu bagamba abasirikale basusse okukozesa ebiragalalagala. Emudi yaiki bakankola mukubo nga bansanga ninga batamirikananzi batamiri omuntu yenna nga azizza omusango bamukwate bukwasi so si kumukuba masasi. Namukasa Josephine nga ye muka defense ayogedde ebyabaddewo nga baakubibwa. Yagenze okwira nga akuba endulu mu nnyambe omusajja nzita ananeng'aba nange kiki ate wano ku paliti we tuli ewaffe omusajja kyava ate awanika emmundu nagitunzaamu nenziruka. Tutuuseeko ne ku ddwaliro lya Gwatiro omulwadde gye yali mu kujjanjabwa n'annyonnyola engeri omusirikale bwe yabadde agenda okumumiza omusu. Yennyamidde olw'okuba abasirikale basusse okukozesa ebitamiiza nti kuba ebbanga ery'emyaka 15 gy'amaze nga defensi tafunangako buzibu bwenkanaawo. Okuva omukulu bwe yagamba nti ye saaluuni nziga buli kimu directives ezo mwazulaba. I've never shaved. I'm following the guidelines you put in place. 3 months down the road and someone comes and messes up my life, you prone my life. This is 15 years down the road nkolaganye ne police. Ninagambye kati kama nfiira ki. Agambye nti omusirikale olwakitegedde nti gwakubye defense yadduse ng'abatuuze be bamugobye okutuusa lwe bamukwatidde ku kyalo y'ekireka ne bamukwasa poliisi n'abeerodiyo. Ekya defense yajja luvannyuma n'atya kwe kudduka kati enseera gawa. Meya wa Kira Julius Mutebinsubuga ne Lubega John ssentebe wa Kamulisi bavumiridde ekikola ky'omusirikale ono. Ekikola ekitulaga nti abapoliisi kyalina bangi abayingizibwa mu poliisi naye nga karakita yaabwe yali mbi. Omusirikale tataka kutambula omu n'akalakala n'emmundu ekiro okujjako ng'oli mubbi. Balina uniforms, balina emmundu n'olwekyo abeera abanga ddala ali ku duty naye nga beekweka mu bitundutundu n'abeerayo obwomu n'anyagirayo abantu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko yesigire akasiza okukwatibwa kw'omusirikale waabwe. Damba Tadeo yakusekedde Gulano ku Lwabukedde TV.